Mu bbaluwa omukulembeze w'eggwanga gye yafulumizza ng'egoba abadde akulira ekitongole ki Kampala Capital City Authority Dorothy Kisaka, omumyuka we Engineer David Luyimbaazi n'abadde akulira ebyobulamu mu KCCA Dr. Daniel Okero ng'abalanga okulagajjalira kasasiro w'ekiteezi eyabumbuluka n'atta abantu abawerako. Museveni yalagidde minisitule ekola ku nsonga za Kampala etuule ne bekikwatako okulonda obukulembeze obw'ekiseera emirimu gisobole obuteesiba. Olunaku lw'eggulo Lord Mayor wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago yategeezezza nti emirimu mu KCCA gyesibye olw'obutabeerawo na bukulembeze bw'oku ntikko era nga ne kanso zennyini tezisobola kutuula ne zibaako ekintu kyonna kye ziyisa kuba ofiisi ezirimu abakulu abasembayo bonna baagobeddwa. Tituyinza kutuula nga tetulina management. Ndowooza ekyo kiri obvious, buli omu akiraba. Accounting officer yatuwa information report bwe ziba nsimbi nti mu ggwanika tulina bwe ziti ne waka plan yaffe tutuuse ku kino ne kino ne bino bye tuteekeddwa okukolako ne bino. Buli kye tukola management yeyina otufanishinga information. Kati iddi taliiwo, tewali naguyinza kubuuza. Ne kanso nazo teziyinza kutuula olw'ensonga nti bye zikolako biva mu SEC ate era birina okuba nga biriko management but technical people babikola. Enkyaleero twogeddeko n'amyuka minisita wa Kampala Kabuye Kyofa Togabye n'atutegeeza nti baamaze dda okuweereza amannya g'abantu 3 eri omukulembeze w'eggwanga ng'ekibadde kirindiriddwa kukakasa mannya gano. Ndowooza we kituukidde wano kiwedde kuba yatuwa Lwakuna era twamaze dda omusindikira amannya tulinda atuluŋŋamye kuba ebbaluwa yali kkiriya nti munsindikire mulabe tulabe so twamusindikidde amannya tulinda ndowooza olw'eggulu luno atuddemu so kati ekyenkya mukirinde temumbuuza amannya gaani awobeera musezi mulinde bwe tunajjula buli omu ajja kikola ki ajja mulaba naye nga be bamu ku bantu be tulina era bannayuganda ng'abalala. So we hope bagenda kukola omulimu omulungi. Akawungeezi ka leero ebbaluwa ze tufunyeeko ziraga nti alondeddwa ku kifo ky'obwa Ssenkulu bwa KCCA ow'ekiseera ye munnamateeka Frank Rusa ng'ono abadde mukozi mu KCCA era abadde dayirekita w'amateeka mu kitongole kino. Ebbaluwa endala eraga nti Nowera Robert alondeddwa ku kifo ky'omumyuka wa Ssenkulu wa KCCA ow'ekiseera ng'ono naye abadde yakulira ebyokusolooza emisolo mu kitongole kino. Mu kifo ky'abadde akulira ebyobulamu mu KCCA Dr. Daniel Okero nga naye yafuumuddwa. Ekifo kino bakiwadde Sarah Zalwango ng'ono abadde yamyuka akulira ebyobulamu mu KCCA. Okusinziira ku bbaluwa zonna abakulu bano bakukola nga bafuna ebiragiro okuva wa minisita wa Kampala era bakusasula ebbanga lyonna lye banaamala nga bali mu ofiisi so nga bakukolera wansi w'etteeka eriteekawo ekitongole ki KCCA li KCCA Act. Ssenkulu wa KCCA ow'ekiseera alondeddwa Frank Rusa yali ssaabawandiisi w'ekitongole ekitaba ebibiina by'ebyobufuzi ki Interparty Organization for Dialogue IPOD era yakolako ng'akulira ebyamawulire mu kakiiko k'ebyokulonda wakati w'omwaka gwa 2003 okutuuka 2006 nga mu kiseera kino abadde yakulira ebyamateeka mu kitongole kino ki KCCA era ekirindiriddwa be bakulu bano okutandika okukakkalabya emirimu gyabwe. Hasif Sekiwunga, BBS Terefayina, Gambuuze. Gambuuze